kino kikafuuwe mwami muwoza okutegeera nti n'okwefuula w'amaanyi tayinza okulembera eggwanga lino ne bwakomba ku mbazi tasobola yateebakaga n'aloota nga bona abamu bwe baloota nga bazimbye waggulu abalala baloota batambula mu nnyonyi nga takolawona mutwaro abo baloota nti bazimbye balina emotoka zihama bino birooto kyava leeta olugezigezi aleeta ebyanyi tubamanyi muli batemu mutemula tubamanyi mu gavumenti yammwe muli batemu tubamanyi mukuba obutwa tubamanyi musiba naye ate enaku ze ebiro byammwe byakoze eki byabawedde so tolowooza nti ng'omukisa gwa taatawo taata omukisa gugenda kubeera gwani gwo omukisa oguliwo kati guli gumu gokka gwa Robert Kyagulanyi era kyovula bwe watambulira wonna abantu bamwaniriza dalingi buli wamu mu bavubuka mu baana abato mu bazeeyi ffe tugamba please mukakane kakati nno olwo tuba tusimbudde butereevu nnyo bw'oba omaze okubeera ng'ebigambo obiwulidde obitegedde era ng'obitadde mu mutwe gwo kati wuliriza nnyo ampuliriza embeera mu NRM eyongedde okwonooneka. Waliwo omusajja ono nga yazirwanako ali bubi atabuse era nga alemeddeko ono alumiriza Jeno Museveni Jeno Salimu Sale mu kunyagulula mu kubba mu kumenya banka. Wuliriza omusajja alumiriza agamba nti mu mwaka gwa 1985 Jeno Museveni nga yolekedde okubeera nga akwata obuyinza bwa ggwanga lya Uganda mu mwaka gwa 1986 ye ne Jeno Salimu Sale kakati no ensimbi mpitirivu nga bw'ogenda okuwulira ezitabalika ezanyagululibwa ezabbibwa abasajja bano nga bazeezibika nga zaali za ggwanga lya Uganda. Omusajja akalambidde ng'ategeeza nti Jeno Museveni ne Jeno Salimu Sale wakati mu kukulira ebikwekweto ebyaliwo mu myaka egyo egy'ekinaana kakati nno nga bakozesa amagye aga NRA banyagulula babba ensimbi y'omuwi w'omusolo lunaku lwaleero bwino ayongedde okubeera ng'adda ku ngulu. Jeno Muhoozi Kainerugaba wakati ng'agenda mu maaso n'okubeera mbunga yeeyisa n'okweraga ng'owakagatta akamu ng'akwata Anita Amongo amulaga ensi nga bw'abbye eggwanga Uganda kakati ate naye ono omusajja amwambalidde n'aleeta bwino obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi Jeno Muhoozi bw'ayina. Kakati mbu Jeno Museveni Jeno Salimu Sale Jeno Muhoozi mbu balina amayumba ebweru w'eggwanga. Wuliriza jjukira nti Jeno Museveni yakakasa n'agamba nti abababbi bonna temubakwatako temubanoonyereza bwe binaatandika ebikwekweto bya bakwata sente bajja kuziddusa bazijja mu Uganda bazitwale ebweru olwo bazinvestinga eyo. Kati omusajja aleese bwina akugamba nti Jeno Museveni Jeno Salimu Sale Jeno Muhoozi n'abakulu abalala ababedde naddala abafamily ya Jeno Museveni kakati no ne Janet Kataha mu bano balina amayumba ebyobugagga amakampuni mu ggwanga erya Sweden mu ggwanga erya Bungereza mu ggwanga erya Amerika mu UAE eno yonna abasajja bano balinayo ebyobugagga. Ogenda kuwulira omusajja ng'akalambira agamba Jeno Museveni alina kubeera ng'alekulira Jeno Museveni ku buli bw'enguzi ku bubbi ku bukanuzi ku bulyake kakati bwakoze mu myaka 4. Omusajja agamba nti Jeno Muhoozi talina moral authority talina lukusa lukwata Anita Amongo nga kitaawe akyalya butaala nga naye kennyini ensimbi z'alina ziriko ebibuuzo biyitirivu nnyo. Kakati nga bwe nakoledde akatambi nga nkulaga ebyobugagga bya Jeno Museveni ebiri munda mu ggwanga erya Uganda ebizimbe zikampani ez'enjawulo n'abamu ku bafamire bye balina kati ogenda kuwulira ate olunaku olwaleero biki bye tukuleetedde ogenda kutya. Jeno Museveni mwaka gwa 1986 nga yakakwata obuyinza bwa ggwanga lya Uganda yali alina bya bugagga ki? Ekibuuzo ekyo nakibabuuza olunaku olw'eggulo kati njagala otuule okkalire ng'otaddeko ekigalo katambi kano owulire ebigambo ate bwe tubivaamu mukwano gwange tusimbule akaleero olwo lwogome nga neekayunga ew'omusajja Kalangwa tugenda kubeera nga tutuukayo eyavudde abantu ku maaso ekayunga ne bacyacyanca lwaki waliwo bwino waliwo ebyama ebyongedde okubeera nga bifuluma ku musajja ono. Anita Amongo ebye bikyalanda wabula ng'ate mu mbeera y'emu gavumenti ya Jeno Museveni eri mu kattu eri mu kusattira Piero UNRM nkugambye nti bali mu kutya amaanyi ga Kyagulanyi gabatuuza obufofofo. Jeno Museveni yalina biki nga yakawamba nga yakakwata obuyinza mu mwaka gwa 1986 n'olunaku olwaleero ng'ebyeggulo nakulaze byayinawo ebimu ku byo kati tuulokkalire ate akaleero
tukatandise mu style bweti. Kakati oyo ye muntu gwenkuleetera baba atuuse eyo Buganda ajawudde kugituusaawo yatta abantu baayo kakadde kalamba bafudde bamuwadde entebe. Mwami Museveni okumanya Buganda yamuwa buli kyayagala. Ankubulireko waliwo ekifaananyi kyafulumya mu Daily Monitor mu mwaka gwa 86 nga Museveni yakafuuka president, nga Museveni ayambadde essaawa ya Olis ku mukono, ng'ayina akasirikale ka escort nga kawala, ng'ayina omusajja gwakutte mu ngalo bw'ati, ng'omusajja gwakutte mu ngalo afubutuka mu kasiisira, nga musajja oyo gwakutte mu ngalo afubutuka mu kasiisira ng'ayambadde tangire ennyana Lugabire nga zayambadde. Kati kamba kumenyera abo bonna abasatu. Mwami Museveni nga president yali ayambadde uniform ya kiragala ya madowadowa nga yaba majega Tito Okello Lutwa. Ekyo kitegeeza ki? Kino uniform gye yali ayambadde wali yali president baali balutinga ndutinge nga tabalina bagigula kuba amaje bali. Omukyala gwayina ayambadde uniform ey'amaje eyali escort we bodyguard we ye Winnie Byanyima, mukyala watadde kan Dr. Kiza Besigye. Omusajja gwolaba ayambadde Lugabire tangire ennyana ng'afubutuka mu kasiisira ye kitaawe wa Yoweri Kaguta Museveni gwe bayita Kakwaguta. Museveni atuuka wano mu kulya obukulembeze nga kitaawe talina na luggi ng'oluggi lwayina oluggalawo ennyumba ye ey'akasiisira mu yasulanga nga lwamukulule, nga n'engato z'alina mu bigeresi zino ezange ng'ayambadde tangire ennyana. Taata wa Museveni we yafiira ng'ennyumba gy'asulamu ya trillions and trillions of shillings. Mwami Museveni atalina wadde yika yettaka egi wadde atulimba mbu yagula ettaka lye mu 67 kubeera b'olimpitano nja byogerako. Olwaleero y'omu ku basinze ettaka eringi mu Uganda ne mu Buganda. Mwami Museveni alina buli kyabugagga ku nsi kuno, amakampuni, amayumba, buli kimu ekikola wano bya Mwami Museveni. Buganda yabimuwa mu kugisasula, yatusasulidde mu Luswayiri. Asante ya punda ni mateke. Kitegeeza ki? Okwebaza kw'endogoyi kukusa Lusambagere ng'ajja Buganda ku maapu ya Uganda. Kati omuntu asobola okkeera ku makya n'akola abantu abamuyambye okufuna bino byonna by'alina, olumu yeeyogerako n'agamba nti omu ku basinga obugagga mu Uganda naye ng'afuna emiliyoni mmeka? Emiliyoni 3. Naye nga yeeyogerako ng'omu ku basinga obugagga mu Uganda. Kati omuntu asobola okusamba abantu abamuyambye okutuuka mu buyinza n'abasamba n'abasiimula ne ku maapu, kati bagiyise Central North ne Central South. Basooka gikutulamu ne bagamba nti Buganda North ne Buganda South ku basensasi y'ente. Kati bagenza ofulumya ng'ekigambo Buganda bakiggyeko bagiyise Central Region North South ne Central Region North. Kati omuntu oyo oyinza okumwewuunya nga balangiridde Nalukoola nti awangudde akalulu n'alagira bali nti mumusa mu gazeeti. Obuzi bwe tulina bwa state capture. Ekitongole ekiramuzi bakiwamba. Mwami Museveni yawamba Ssemateeka. Kati bannayuganda buvunaanyizibwa bwaffe okuyingira mu Ssemateeka mu nnyingo ey'okumeka ey'okubiri akatundu ak'okumeka ak'okuna akagamba nti singa wanaabangawo omuntu awambye Ssemateeka najjawo established constitutional order, bannayuganda banaabanga baddembe okukwata ekyo kyonna ekiri mu sobozi bwabwe. Mu mbeera ne bw'okwata mundu nga gy'owulya nga gy'osobola okumusindiikiriza Ssemateeka eddembe alikuwadde. Mu mbeera eno ne bw'okwata jjinja nga ly'owulya nga lyosobola omukuba. Alright, kakati nno mukwano gwange essaawa kekadde ate lwogome teekako ekigala katambi kano katambule ennyo gwe Munnayuganda. Buli muntu yenna yeetaaga okwera ng'amanya obubaka bwe twetisse endulundu y'amawulire ge tulina olunaku olwaleero. Gwe Nikolai awe Dubai, olwo omulimu gwonga bulijjo nkutumiddeko naye akatambi katambuze nnyo buli Munnayuganda mu kyombo kya Buwalabu asobole okwera ng'amanya ebigenda mu maaso. Gwe ttone nnakwasa lukalo lwa Asia, kakati nno abali e Japan, abali e China, abali e Malaysia, abali e India, bonna balina okwera nga bamanya obubaka obugenda mu maaso mu nsi yattu Uganda. Maama wo e Switzerland ebigambo naawe byongereyo nga nnyongera okwera nga tenkutumirako ne muzeeyi taata okumusabira nga ne Kevin mukwano gwange muganda wange ate naye mugambe nti mwagala nnyo ebigambo ke kaseera kekadde ate tuyogere mu style eya bulijjo eyaffe gye mumanyi obulungi. Kakati nze ndiwo mabega w'emizindaalo kagezi munnyo awandula bigambo Promax okubeera nga ntematema okuttanya n'okutaggulula ensonga nga bwe zigenda mu maaso munda mu ggwanga lya Uganda. Olunaku olw'eggulo nabakoledde akatambi ne mbalaga eby'obugagga
ebigambibwa nti bya General Museveni ne mbabuuza mulowooza ng'ayingira obuyinza mwaka gwa 1986 omusajja ono yali alina ebyobugagga bino kubanga atugamba nti afuna emiliyoni tezisukka 3 wali ku bukulembeze bwa ggwanga lya Uganda. Mu bigambo bya sigenda kubeera nga nziramu omusajja akunnyonnyodde bulungi nti n'ekyambalo omusajja kye yali ayambadde ng'amaze okubeera ng'afuuka pulezidenti wa ggwanga lya Uganda ekyamazima ono yali takiguze ku ssente ze, yali takiguze ku nsimbi ze, era ne mu kulayira ng'ekyambalo kye yalayiriramu wali ku madaala ga paalamenti ya ggwanga lya Uganda nti era nakyo kyekimu ku byambalo omusajja ono bye yafuna ng'ate baluutinga mu nsiko. Kaakati General Museveni ekyamazima amatuufu ng'ajja mu bukulembeze ng'akwata obuyinza bw'eggwanga lyaffe emyaka 40 emabega, omusajja tukkirize teyalina ke yalina ng'ate ne muzeeyi we naye musajja wattu yali yeeyiya bweyiya okubeera ng'abeezawo obulamu. Bwe yafiira ng'asula mu matiribona, ng'asula mu goloofa, nga yeeyagala, ng'alya buli kyayagala, nga n'obugagga mugagga nnyo. Muzeeyi oba taata wa General Museveni, omusajja ono omukadde w'enkofiira ali mu ntebe y'eggwanga erya Uganda. Ebyobugagga General Museveni by'alina olunaku olwaleero byewuunyisa buli muntu, era biriko ebibuuzo bingi nnyo, nga n'amataka abasajja bano ge balina nago gennyini gagenda maaso n'okwera ng'ate abantu beebuuza wa gye baagajja. Abajja nga baavu mponga byoya, abajja nga baavu lunkupe, kaakati ate olwaleero be bagaggafugge. Mu bano mw'osanga nga bagamba nti Kyagulanyi tasobola kukwata bukulembeze bwa ggwanga Uganda n'abutwala mu maaso. Omusajja eyeekoleredde, omusajja alina kaalagawo, omusajja omugagga omuvundu, naye omwavu waakufugidde emyaka 4 olowooza omugagga tasobola kubeera nga kulembera. Kati ng'otaddeko ekigala akatambi kano katolontoke, njagala otuule okkalire ate owulirize. General Museveni omusajja akalambira agamba aleese bwino nti bano baanyagulula, baamenya, babba bbanka ezaali ez'eggwanga erya Uganda mu kukwata obuyinza, era ensimbi zino tebaazikozesa kubeera nga bakulaakulanya ggwanga Uganda, wabula baazeezibika ng'abantu. Olunaku olwaleero bwe baba nga balwanyisa nguzi, bwe baba nga balwanyisa bulyake, bwe baba nga balwanyisa bubbi, omusajja agamba bano be balina okubeera nga batandikirako okubeera ng'ate basesema ezo ze baanyagulula, ze babba, kati olwo balyoke bakwate bannaabwe be bagamba okubeera nti babbi. Njagala owulirize, jjukira nti obuli bw'enguzi, okubba munda mu ggwanga Uganda ensangi zino kukutte wansi ne waggulu. Twagala tumanye ddala nsangi yaani, Sebbuto ali mabega oba Sebbuto ali mu maaso. Kati njagala owulirize ebigambo by'omusajja omukadde ono ng'avaayo ng'alumiriza nga kalambira agambye ono wakubeera ng'aggwekeera mu ICC. Tulina okubeera ng'ate tumuteekako ekiyinja okulaba ng'asesema n'okuva mu ntebe ey'eggwanga erya Uganda. Bwino muwulire bwe tumuvaamu nkutwala mu NRM PLU amaanyi ga Kyagulanyi gabatuuza obufofofo nga n'omusajja kalangwa ate ebyo amayimaze okubeera nga bifuluma mu famire ye. Omusajja yadde yafudde weetaaga obitegeera. Kansokere ku Afande General Muhoozi. Afande General Muhoozi, njagala kukubuuzaamu ekibuuzo kimu. Wadde nga President Anita Amongo yaguze emmotoka ne mugitendereza nnyo n'ogamba ne President tagituulangamu. Nkugamba ebigambo bino. Taatawo President Yoweri Museveni ne taatawo President General Salim Saleh, ensimbi zonna ze twajja ze bajja mu mabanka nga tukwata gavumenti ya tugobako gavumenti yo tugenda tukwata buli tawuni buli kibuga. Ensimbi ezaali mu banka ezo zezisinga ebbanka zezisinga ensimbi enyingi emmotoka ya Anita Amongo mulyoke mugitendereze. Nawona eggulu wennyini wensinzira Bank of Uganda eyettabi yeggulu yamenyebwa yalimu tiriyoni ne batikalo niroleza ensimbi, era nga Afande General Salim Saleh ne bataata bo be balina ensimbi ezo. Fort Portal, Kasese, Masaka, Mpeke nyinyi naliwo nali kuma ekizimbe ekya gundi ono Omuganda yaliko Muwanga, Pago Muwanga mu tawuni ne baleeta emmotoka zonna emmotoka gye bazisikako na bimotoka ne batwala ensimbi zonna ezaali mu banka z'e Masaka ng'Afande General Salim Saleh yennyini yali aduumirayo.
nze ndowooza nti abo be mwandisookeddeko okukwata nga temunaba kukwata kugamba nti mukwata Anita Amongo oba mutandika okubuuliriza ku Anita Amongo ezo zisente ze mwandisookeddeko naliko etwagenda natambuza bigere okuva ematugga mu Luweero district ne tutambula za bigere okugenda mpaka Lwenzori gye twava netugenda nga tunafande Mande nga tuli abavuka 12 ne kugenda okujjayo taata wa pulezidenti nga pulezidenti ali mu kulayira e Nairobi ne Kitokero ensimbi ezo twasanga mu banka z'e Kabale twakwata basibe be baatikka ebikutiya ku mmotoka eza tipa ezaali eza Mitsubishi empya tukutuku tipa 4 ze twatikka netutikka billions za dola 4 I mean trillion netuzileta mpaka Katungulu ne bazambusa ku lusozi lw'Enzori ezo zonga temuzibuuza ezo zemandikandikiddeko ezo zirulidawa ebyo byonna ebintu mbitwala mu ICC International Court era tugenda kuwaliriza His Excellency alekulire nga tebalese ensimbi ezo mwe mukyali ku kamotoka kakati Speaker of Parliament gwe muliko Speaker omulamba nagula akamotoka ka billion sabisima 3 next tunatandika kubuza yeta ina magezi gasobola kukola branches za business zikola busente bamuli kamotoka bannayuganda mbakuutira mulekerawo okubeera n'emitima egyefutwa ate oyo Anita Amongo akoze bulungi okuddira ensimbi zaffe n'azimba wano amasomero ago ge mutendereza n'ezi hoteri ng'azizimbye wano nga n'abagenda okusomeramu bannayuganda okusinga bwagenda okuzizimba e Sudan mwagala kungamba nti ba President Museveni tebalina bizimbe Sudan tebabirina e Sudan kakati bonga temubabuulirizaako muleke mubuulirize Anita Amongo ku kamotoka obumotoka kati nange Ssemambo mwanzijako ebyobugagga byange emotoka ebidduka byange byonna nembiwambawamba ebigundi byonna nga mbiwamba nga mugamba nti nange nali nzibya sente za gavumenti muleke mutandike Anita Amongo sebo His Excellency ebyo byonna tugenda kubireeta olekulire amateeka g'abantu gatwaliddwa n'ebirala bingi beera ng'ogenda mu maaso n'okufuga naye ng'okimanyi nti essaawa yonna muba bannayuganda musaze okuzinga mikono nga n'abalala batidde ababaka ba Paalamenti abalayidde mumwalayiddeko okufuna emirimu naye mubeere beeteefuteefu okubeera nga Paalamenti gye mugenda okuteesezaamu mulina okuteesa ku kya Pulezidenti Museveni okulekulira ku lwebyo bye batukola ne batulumya obwavu obusukkiridde kati bayingirira Anita Amongo ayaguze akamotoka obumotoka gwe afande jeno muwozi billions zoyina tolina billions za sente za billion dollar taatawo Museveni tazirina ne taatawo Jerusalem Musali ebya Jerusalem Musali nga temugamba kubibuulirizaako Jerusalem Musali ne Anita Amongo ani asinga obugagga muluke mutandike Anita Amongo mukazi wa Katonda mumuveeko ekyo ky'ekintu ekirungi mwagala abikolere mu ntaana ati mwagala kulaga ensi zonna nti mu Uganda ffe tulina basipika ba Paalamenti abasirusiru abatayinza kugula motoka ngeeyo ekyo kizza eggwanga lyaffe emabega nekitandika okuva kwaggulu ku bafuzi abakulembeze empaka eno ku ttaka ng'abantu babeera ne fitina buli kokola bakalingiriza mu kifo ky'okukola ebyabwe balingiriza bulingiriza abantu kale no IGG kusaba ensonga eyo ogiteeke mu ttooyi mboba obuuliriza kwabo tandikira ku bafande Jerusalem Musali tandikira ku bafande His Excellency President Yoweri Museveni ebyobugagga byo balina bajja mu gavumenti balina billion meka wakwawo nti mutulage akawunti zaabwe billion za sente ze balinako nga nakati bye balina ndi munyiivu nnyo era nga tujja kugenda mu maaso n'okulaba nti afande His Excellency twagala olekulire mu mirembe obodda lwakitula obodda kisozi bwomanyi gyoyagala obodda waba mu district endala yonda kuba mu district oyinamu amaka byona oyagadde okubeeramu gibeeremu naye ove kuba president. Okay, kakati ebigambo by'omusajja oyo avuddeyo mu bukambwe n'alaga nti yaliwo era yalaba ng'abasajja banyagula ensimbi okuva mu banka ez'enjawulo munda mu ggwanga erya Uganda era abasajja bano bwe baakwatira obuyinza mu 86 ebisawo n'ebisawo by'ensimbi ekyamazima baavaawo nabyo
ate nga ssente zino tebazijjaayo kuzikozesa mirimu gya ggwanga wabula nga bba abantu ate bagenda maaso n'okwera nga bazeezibika. Niwe lutuukidde olunaku olwaleero nga ssente zino tezoogerebwako yadde okwera nga ate zisennyezebwako. Omusajja ono jjukira ye yavaayo n'ategeeza nti era abasajja bano baamwavuwaza oluvannyuma lw'okubeera nga yabakolera emirimu mingi nnyo, ng'avuga ebimotoka eby'amagye, nga kukusa amagendo gaabwe, nga kukusa ebyokulwanyisa okubitwala e Sudaani. Omusajja ono mumujjukira n'agamba nti ate oluvannyuma bamwefuulira okulaba ng'ate musajja watu bamuzza ku ziro n'ebyobugagga bwe byonna ne babimuggyako. Kakati nno omusajja ono musajja mukulu era mu lutalo lw'Kinaana mu 6 yali ategeera bulungi era nga yali musajja mukulu eyali asobola okubeera ng'ate embeera agitunulira n'amanya buli kimu nga bwe kigenda mu maaso, era buli kye yalaba avuddeyo n'akyogera agamba nti mu ICC emisango gino gye gigenda okubeera nga giggwera, tugenda kubeera nga twongera okuteeka abasajja bano ku kiyinja nga bagenda mu maaso n'okwefuula abalwanyisa obuli bw'enguzi, nga bagenda mu maaso n'okwefuula abalwanyisa obubbi, nga bagenda mu maaso n'okwefuula abalwanyisa obukenuzi, ate bo bennyini be balina okubeera nga mukwano gwange beetandikirako ng'abantu. Nakugambye nti wandikola ekintu okulumya omuntu ate n'ofundikira ng'oyambye muyambe. Jeno Mosika ne Lugaba okutandika ekikwekweto kino eky'okulaga nti nno alwanyisa bumenyi bw'amateeka, alwanyisa buli bwanguzi, kakati nno ate kyongedde okubeera nga kiyingira mu famire yaabwe, naye kennyini ng'omuntu nga buli lukya bwina ayongedde okufuluma amulumika, amulumiriza ku bulyake, ku bubbi, obukenuzi ne ku nsimbi empitirivu z'ayina, naye okuvaayo azoogereko ng'omuntu ddala mulimo ki gw'ayina Bannayuganda gwe bamanyi nti guno gugwe ddala gw'ajjamu ensimbi z'ayina okutuuka okubeera ng'ayina amayumba n'emitala w'eggwanga erya Uganda. Jeno Salim Salwa obugagga bwaliko nga tanoonyerezebwangako, ono nga tumuwulira nti mu bayimbi abakwatira ssente buli lukya n'abagemulira, buli munnabyabufuzi asitukamu bw'akwatira ssente mbu n'amugemulira, ye ensimbi z'agabanguza azijjawa era akola mirimu ki? Emirimu gy'akola kampuni z'ayina zino zonna yazijjawa ng'omuntu. Kakati nakolera akatambi nenkulaga kampani ezikwata mu 9 abasajja bano ze baatunda nga n'ezimu kigambibwa nti bazeegabira ng'abantu oluvannyuma lw'okubeera nga baakwata obuyinza obw'eggwanga erya Uganda. Kakati bino byonna nga bigenda mu maaso, ffenna tukimanyi bulungi era kyamala dde okubeera nga kitegeerekeka nti buli mubaka wa paalamenti yenna agenda okubeera ng'amaliriza okulayira, oba buli mubaka wa paalamenti eyalayidde waakubeera ng'akwatibwa emiliyoni 315 zimuweebwe okubeera ng'agula emmotoka. Wuliriza, era nga mu constitution y'eggwanga Uganda abasajja n'abakazi abali mu paalamenti y'eggwanga Uganda ey'e11 bagenda okufuluma ng'ensimbi zino be bazongezza. Kakati Uganda ne gavumenti ya Mwai Museveni waliwo kampuni emanyikiddwa nga Kira Motors ng'eno weri munda mu ggwanga lya Uganda, ate nga kampuni eno egambibwa kubeera ng'ezimba mmotoka era nga yaweebwa obulindo n'obulindo bw'ensimbi okuva mu bajeti ey'eggwanga erya Uganda. Bwe njogera ku bajeti otegeera bulungi nnyo gwe Munnayuganda ali eyo ampuliriza nti ensimbi zino njogera ku ssente zo gwe omuwi w'omusolo omuntu wa wansi. Kaakati ensimbi zino ezaabaweebwa bagende maaso n'okutandika okuzimba emmotoka munda mu ggwanga lya Uganda. Bannayuganda beebuuza lwaki paalamenti eno abasajja bano n'abakazi tebakwata nsimbi zino ne bagula emmotoka mu kampani eno ne baddiza Uganda, olwo ne Bannayuganda ne bafunamu amagoba oba eggwanga nga Uganda naffe ne tufunamu. Lwaki ensimbi zino miliyoni 315 bonna tebazikwata ne baziteekamu mu kampuni eno n'ebawa emmotoka? Jjukira nti emmotoka zonna ezikolebwa munda mu ggwanga erya Uganda wali ku Kira Motors, abakungu ba gavumenti ya Mwai Museveni tewali n'omu avuga mmotoka ekoleddwa mu Kira. Kyokka ate nga bakugamba tituzimba emmotoka era tukole emmotoka okubeera nga tuzitunda buy Uganda, sell Uganda. Ati gavumenti bwe banga esobola okufuna ensimbi nga zino zonna n'etazikwata ziwa kampani eno ewe ababaka ba paalamenti emmotoka, ddala Munnayuganda ki agenda okumira pini agende mu kampuni eno aguleyo emmotoka nga n'ababaka ba paalamenti bennyini gavumenti esobola balagira kubeera nga bafuna mmotoka mu kampani eno, ate nga tusobola okufunayo emmotoka ku bbeeyi rayisi etenkana miliyoni 3 kubanga emmotoka ziri munda mu ggwanga Uganda mwe bazikoledde mwe bazizimbira. Kaakati kiba kitegeeza nti emmotoka zino zigenda kubeera za rayisiko okusinziira ku ezo zigenda okubeera nga zi-importingibwa oba zigenda kubeera nga ziyingizibwa munda mu ggwanga erya Uganda. Abasajja bano ani ababalira ebintu bino? Ddala abasajja bano baagaliza Uganda? Bwe mba nga nze mukulembeze nga nina kampuni ekola emmotoka
lwaki sikwata milioni 15 kale oba milioni 2 nenziwa kampani eno nekolera abaka ba parliament bonna emmotoka. Kati lwaki tekiri bwe kiti munda mu ggwanga lya Uganda abasajja bano okwata ensimbi zino okuziwa abaka ba parliament balina kigendererwa ki? Kubanga omubaka wa parliament basobola okuzimuwa ye n'agulamu emmotoka ya milioni 5, n'agulako emmotoka ya milioni 7, n'agulako emmotoka ya milioni 2 n'atanenyezebwa. Kati lwaki tugenda mu kampani eno ne tujjayo emmotoka ne tuziwa abantu bano ne tugisasula oba milioni 10 oba 2 ne katufisizaawo ne tumanya tikagenda kubeera nga kayambako mu kugula eddagala. Njagala osooka owulirize ebigambo by'omunnayuganda ono, mwana muto nnyo naye ate mbisanze nga bikulu nnyo okubeera nga mukwano gwange naawe obiwulirako. Ddala gw'ayagaliza Uganda gwe munnayuganda asasula ensimbi y'omuwi w'omusolo. Bwe tubivaamu tugendagendako wa Anita Amongo ate mu mbeera y'emu mu State House nga ne Wakalangwa nakugambye tolina kubeera ng'osuwa bivuddeyo. Waliwo bwino afulumye mu famire y'omusajja ono eyeewuunyisa era atiisizza buli munnayuganda yenna. Yesero obadde okimanyi nti Uganda ly'eggwanga lyokka erisanyusa. Uganda ne gavumenti yaayo baavaayo emabegakaawo ne batugamba nti no bakoze Kira Motors. Kira Motors eno amwena abatagimanyi ekola mamotoka, ezimba mamotoka. Nawe obadde okimanyi nti Kira Motors emmotoka zezimba ng'ogyeko basi endala gavumenti ezikozesa mbuuza lwaki. Webaba nga members of parliament bali 557 nga buli omu bamukwatidde millions 3 agenda afune emmotoka, bagenda gulanira bika birala si za Kira Motors, bajja gula nga Toyota zibasinga okukozesa ezo mbu mmotoka nsajja. Nomalo bagamba nti mugende wala Ekira, buli muntu nawe abaguze emmotoka millions 2 bajja kugamba nti ab'Ekiraawo tebannatuusa ku mutindo gukola mmotoka evuga mubaka oba mukulembeze wa ggwanga lino. Kitegeeza ki nti gavumenti yaffe yennyini project zeekola nazo tesobola zisapootinga. Obadde okimanyi ekyo kozi Kira Motors eno webanga ekola emmotoka, lwaki muntu emmotoka mukozesa ndala temukozesa mmotoka ezo eza Kira Motors? Mwagala ffe abantu ba bulijjo twesonde tugende wali Ekiramu tugule emmotoka ezo nga mukennyini temuwadde example eri ffe. A good leader must be exemplary. Simbubi ezo sente zemwawadde ba members of parliament buli omu ne mwa milioni 3 afune emmotoka, mwandi koze bukozi teekanga buli MP ayina ogenda Ekira n'ajjayo emmotoka eyo ne musasula abaakira abaana ne beeyongera ofuna emirimu. Osige kozi emmotoka 557 nga zifulumye, buli mmotoka ng'efulumire ku milioni 2 oba 3 zemwabawadde bana itubawala. Ezo sente zisobola ovaamu ne zikola ebirala simbubi nteesa buteesa naye nga geego amazima agakaawa simbubi. Yes, alright. Kakati ebigambo ebyo mbisanze nga bikulu nnyo naddala nga ebigambo bino byolekera eri abo abali mu buyinza obw'eggwanga erya Uganda nga bakyatukuutira akadingidi okubeera nga General Museveni akwata akazindaalo n'awoza Bayi Uganda, Sero Uganda nga bo ng'abakulembeze abalina n'obusobozi tebasobola kubeera nga bakitulaga, tebasobola kubeera nga bakikola. Ddala Uganda tegenda kubeera nga esituka. Kyova olabanga buli munnayuganda bw'atunula ku kintu nga kiriko made in Uganda ekyamazima naye amaanyi gamuggwamu. Naye bw'alaba ekintu nga kiriko made in Uganda oba emmotoka ng'eyo nga minisita yagirimu nga General Museveni gy'atambuliddemu ku olwo olumu kale ne bwe lubanga lumu na lumu nga mmotoka yakoleddwa wano, ekyamazima ne bannayuganda basobola okwesiga kampani eno ne tutandika okubeera nga tugiwagira ne tulekera okugula emmotoka wabweru w'eggwanga. Naye olw'okubanga abasajja bano bo baagala ebirungi, baagala ebyakabi, baagala ebisinga ate nga tebaagala bibeere mu Uganda, kyova olabanga beesanga ng'ate bagenda emmotoka ne bazigula ebweru ate ne baleka bweza wano ne baagala ffe bannayuganda ate ffe tuzeesige tuzigule. Kyova olabanga mu mbeera y'emu ne bwe balwala bo bagenda bweru wa ggwanga ne babajjanjaba era nga bakulaga nti wano amalwaliro ekyamazima omutindo gwa kiboggwe
ate nga gwe Munnayuganda bakulaga nti wana amalwaliro ekyamazima matiribona, era tolina kwogera ku malwaliro nti mabi, era tolina kwogera ku malwaliro nti omutindo gwabwe ogw'abasawo gukibulamu. Kyokka nga ate bo mu example bakulagirawo nga bagenda bweru kubajjanjaba. Ne bw'aba tayogedde n'agenda ebweru, kiba kiraga bulazi nti mu ggwanga Uganda obujjanjabi bwa kibuggwe. Kakati wano we tusabira abakulu bakirowoozeeko. Buli gavumenti ya Uganda kyemanyi nti kikozesebwa munda mu ggwanga Uganda oba kikolebwa munda mu ggwanga Uganda. Abakungu bano aba gavumenti be baba bakisookerako ng'amawanga nga Tanzania, ng'amawanga nga Kenya, ng'amawanga nga Rwanda. Twagala n'abaana ab'abakungu abali mu gavumenti basomere mu gavumenti schools. Kati tulaba amasomero gano bwe ganaavunda ng'abaana baabwe gye basomera. Okitegedde? Naye olw'okubanga abaana baabwe si gye basomera, tebafaayo ku masomero gano aga UPE General Museveni gagamba nti yateekawo ffenna tusome, ate oluvannyuma nevundwamu nga ffenna oba oliawo tukone. Kakati nze kyensaba kwe kwera ng'obubaka buno mukwano gwange aliyo butambuza obwongerayo na buli muntu yenna ayagala Uganda okulaba nga katambi kano katuuka ku bakulu. Kira Motors bagiwe ensimbi ewa ababaka ba palamenti emmotoka. Kati naffe Munnayuganda tufunemu oba oliawo ensimbi zino zigende mu kugula eddagala, zigende mu kukola enguudo, oba oliawo zigende ne mu kwera nga ate amasomero gaddamu ne gaddaabirizibwa okuddamu okwera nga gatinta. Anyway, kati kansooke mala okwera nga ate nkutwalako mu State House. Ewa General Museveni waliyo akasatiro, waliyo okulya n'okukomba essuwaani, waliyo obunkenke. Kyagulanyi Ssentamu Tembo nakugamba ng'akyali mulamu. General Museveni tagenda kussa, General Museveni tagenda kwebaka, General Museveni tagenda kuzibiriza. Yadde ono ng'ali munda mu ggwanga lya America, General Museveni akimanyi bulungi nti essaawa eno n'amala abeera nga Katonda amuyita, kubanga emyaka gy'alimu ekyamazima gyo giraga bulazi nti ali mu kkoona. Kakati akimanyi nti Bannayuganda bagenda kudda emabega wa Mitembo. Kati okusatira okuliwo kwonna, obunkenke obuliwo bwonna, okulonda sipiika wa palamenti, bonna tebamwesiga gwe baagala okulonda, kubanga kye bagenda okuzzaako nakugamba nti waliwo transition, waliwo okukyusa obuyinza naddala mu mwaka wakati wa 2029 ne 2028 nga bwe nakuzanyira akatambi ka munnamagye eyagamba nti General Muhoozi yagenda okudda mu buyinza MK project anagiyimirira mu maaso wakubeera ng'afa. Kati sipiika balina okubeera nga bamukubamu ennyo ttooki, balina okuleeta sipiika gwe bakkiririzaamu ennyo, balina okuleeta sipiika owaabwe, balina okuleeta sipiika agenda obbatuusiza ekintu kino we bakyagala paka ng'obuyinza buno buvudde mu mikono gya General Museveni okutuula mu mikono gya General Muhoozi. Kati waliwo okutya, waliwo okwennyamira, waliwo n'okwekengera buli muntu yenna bwe baagala okuwa entebe eno. Y'ensonga nejja buli kati lwaki wakyaliwo okutankanibwa mwani agenda okubeera ng'atuuzibwa mu ntebe eyo, kubanga kigambibwa nti sipiika yenna asobola okukozesa palamenti na impeachinga pulezidenti n'amugya mu buyinza. Era Anita Among ekyasinza okubeera nga kimuteesa ebbali kwe kubeera nga yabadde alina influence eno ng'asobola bulungi nnyo okubeera ng'akikola awatali lutemya lwa liiso. Kati baagala baleeta sipiika owaabwe, naye ate ku abo bwe baagala okuleeta, ate Bannayuganda bamaze dde okubeera nga bateekawo enkola ey'okubakuba mu ttooki nga n'omu ku gwe baasonzeeko kakati ate naye obubbi nga bwe nakulaze bwamwetimba dda era yagwadda mu kitimba kyabo abalina okubeera nga bakwatibwa. Kati obulyake n'obukenuzi obuli mu gavumenti ya Mwai Museveni we wavudde Kanaaluzaala nga buli asongebwako bw'ati Bannayuganda baleeta ebikolobero bye, buli asongebwako bw'ati Bannayuganda baleeta byazze ng'ayisaamu abantu, sako n'okubeera nga obulyake n'obubbi kakati nno busula mu nju ye. Njagala owulirize akasatira akaliwo bwe tuva mu State House, ate owulire ebikwatagana ku musajja Kalangwa eyafudde e Kayunga. Ono Bannayuganda gwe bagamba nti abajonyesezza, abakaabizza, abaliisizza akakanja, naye nga Katonda bw'atalya nguzi yamaze n'abatikkula omugugu. Ebikujjuko byabadde e Kayunga ffenna twabirabye, amawulire twagabalaze ng'abantu bongera okubeera nga basanyuka, kyokka ng'ate abafamire bo bongera kubeera nga balumwa. Ne nkugamba nti ensigo gy'osiga gy'okungula, bw'osiga obukyayi olisasula na bukyayi. Abaakaaba amaziga baagakaaba ku lw'omusajja ono, kati ate olunaku olwaleero be baseka nga famire ye bwe yaseka mu biseera bali we baakaabira. Ndowooza okafunye bulungi nnyo. Sooka wulire obunkenke obuli mu State House n'akasatiro nga byonna Kyagulanyi ye Kanaaluzaala balina okuleeta omuntu ekyamazima agenda obbabeereramu, kubanga Kyagulanyi abatadde ku kisenge. Salamu aleikum. Agati Nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa.
abali ebweru mirimu giganye papula zesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali okusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalenge kambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno tebinnaba kuggwa wategedde wabaddewo summons ku muntu omu gusigenda babuulira era ebibuuzo nti byabadde bingi ebyabuuziddwa omukulu omu ku nsonga ey'oku endoosinga Jacob Obothi ku bwa sipiika ne tutegeera bino nga bwe kiri nti Kisanja no corruption gavumenti ya Mwami Museveni mu Kisanja kino nti esuubiddwa oba ebadde esuubira oba esuubira ekyasuubira okuzuukusa ensonga z'amabaati basuubira okuzuukusa ensonga z'amabaati kakati nti obuzibu obuliwo nti ate eyagenze maaso n'okubeera endorsed ensonga z'amabaati mwali gwe bakozeko endorsement si bo nga NRM wabula ba PLU ensonga z'amabaati mwali kati wabaddewo okubaganya ebirowoozo ng'abakulu bagamba ng'enswera weewulira nti tugenda kukola tutya bwe tunaaba tukutte kuba amabaati tunaaba nyiga tutya ng'ate no ne nga no naye tugenda kikola tutya kati ampuliriza ensonga y'ebbaati ekomyewo era okusinza ku getulina batugambye nti anything can happen buli kimu kikyasoboka sigambye nti bagenda kukyusa oba sigambye nti NRM yagobye PLU gwe yakolako endorsement wabula getulina galaga nti anything can happen tebinnaggwa era y'ensonga lwaki nti ababaka bagenda kuyitibwa ne ku Sunday question ey'amabaati batugambye nti ekomyewo musaga ey'obwa sipiika nga bwe tugenda maaso n'okuba nti tubiraba kyokka nabagambye nti ne ku Thomas Tayebwa nabyampuliriza birabika nga tebinnaba kuggwa ekibiina ky'NRM nti abakulu okusinza ku getulina ag'omunda ennyo baali baagala ababiri bano Anita Amongo bonna bagende maaso n'okuba nti bagibwawo omulundi gumu Anita Amongo ne Tayebwa kati ate waliwo endorsement yakoleddwa ku Tayebwa ku kya speaker endorsement yakolebwa PLU nkubuulidde nate ekiyinza okuba nga kigenda maaso ne question eziriwo mu bakulu mu kibiina ky'NRM kati ku bwa deputy speaker ne waliwoko ebibuuzo ebibadde bikyagenda maaso n'okuba nti bibuuzibwa wabula tutegedde nti ba principal aba PLU kubanga bakimanyi nti NRM yayina okuba nti esalawo byonna ba principal ba PLU bali mugezako okupuliidinga n'omukulu bamugamba nti wakiri bwoba omwo omuganye omwo mutuwe okusinza ku mawulire agaliwo PLU nti bagezaako okuba mavi ku ttaka bagamba omukulu nti wakiri bombi bwe twakozeko endorsement wakiri tuweeko omu naddala ono asooka ono wokubiri kale naye ono asooka tusobola tugende naye muzeeyi tugende n'ono alimu ebbaati tujja bbirawe tunaabikola enswera etugamba nti omukulu agande nga alimu ebbaati nga nnengera ebbaati eryeru muzeeyi bambi enswera bwetugambye enswera mpuliriza bwetugambye kakati ekifo ekyo tutegedde nti tebinnaba kuggwa era wasobola okubeerawo changes ne surprises okusinza ku mawulire ge tulina kakati ekirala ekyongedde okuba nti kireeta okweraliikirira mu abo ababadde endorsed already
kyekya Mao okuvaayo sabbiiti eno n'ategeeza nti yakakasa bayi olwokubiri sabbiiti ejja yagenda okuba sipiika palamenti y'eggwanga. Mao yabyogedde ng'ali ku kitebe ky'ekibiina kya Democratic Party bwe yabadde mu lukuŋŋaana lw'abamawulire n'ategeeza nti mukakafu nti kutono agenda okutuuka ku lwokubiri sabbiiti ejja nga ye sipiika palamenti y'eggwanga. Ekibuuzo ne kiddamu ne kijja nti ono agamba nti ye sipiika addako asinziira wa? Ekibiina kyakulembera tekisobola kumuwa buwagizi buyinza mufuula sipiika. Amaanyi ng'ayogeza mangi tewabanga waliwo ekiyinza okugenda mu maaso n'okuba nti kikolebwa tewabaawo shock. Kati okusinza ku mawulire agaliwo abirabika okuba nga tebinnaba akulabika nti biggwa okusinza ku bye tugenda mu maaso n'okuba nti tutegeera wenna ataddeko Paal FM nate ekula eri omuntu wa bulijjo. Nsonga za bwa sipiika abakulu babayise ku lunaku lugenda kuba lwa Sande naye amannya gano gasuubiddwa okuvaayo ku Saturday ekiro. Then abakulu bagenda okujja nate Entebbe nga bategedde abuli kimu ekiyinza okuba nga akigenda mu maaso saidi awo. Nakugamba nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ekyokulwanyisa kiyasinga okubeera nga awagalira General Museveni era ekisinga okubeera ekyobulabe kwe kuzuukusa bannayuganda buli omu n'ategeera ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda. Abavubuka bonna ne batandika okubeera nga bagoberera ensonga ezikwatagana ku byobufuzi eby'ensi yaabwe. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ekikola kino kiyakola kye kimu ku bisinga okubeera nga binyiiza n'okuluma General Museveni nti luli yakolanga ebintu bye nga tewali amukuba ku mukono, nga tewali amugambako, nga tewali amulingiriza. Kati olunaku olwaleero omusajja amanyikiddwa nga Oboth bwe yalangirirwa nti agenda kujja kuba sipiika, aba PLU ne bamwendosinga nga bakulirwa General Mwozika ne Lugaba, bannayuganda baavayo ne bakomba ku mbazzi ne bagamba mukwata babbi ate muleeta babbi. Era obujulizi bw'omusajja ono obw'okubeera nga naye yeekobaana mu bubbi bw'amabaati bwavaayo, obubbi bw'omusajja ono obwa sikanda endala ze yalimu ne buvaayo, obukumpanya bw'omusajja ono n'obubi bwe obw'okubeera ng'ono yeetaba bulungi nnyo mu kubeera nga bakwata mu ssemateeka okuggyawo ekkomo ku myaka, okuggyawo ekkomo ku bisanja, byonna ne bitegeerekeka. Bannayuganda ne bagenda mu maaso n'okubeera nga ate oba oliawo bamukubamu ebituli. Kati General Museveni kyekiri mu kumusattiza ng'ayagala aleeta omuntu bannayuganda gwe banakkiririzaamu. Kati ono bannayuganda baali boolekedde omumukkiririzaamu naye ate oluvannyuma bwe baategeera ebimukwatako n'ebyo ebizze nga bimutambulirako, bannayuganda ne bagamba era ono naye amuleese kubeera nga ate oba oliawo amuzanyira mizannyo gye. Jjukira nti ayagala omuntu amuleete nga Anita Amongo bwe yamuleeta nga tewali munnayuganda amulinako kakwate, tewali munnayuganda amulinako purofayiro, tewali munnayuganda abadde ejja amugoberera. Naye kati olwaleero buli gwe banaasongako munnayuganda agenda kuvaayo amukube mu ttooki alabe eddala ono gwe baleese agwanidde, alabe eddala ono gwe baleese asaanidde. Bannayuganda banaamwaniriza oba bannayuganda banaamukubirawo ng'Oboth bwe yabadde agenda okufuuka sipiika nga bannayuganda ekyamazima bakimanyi bulungi nti atuddewo ku missoni za General Museveni. Ate General Museveni kyasinga okubeera nga tayagala aba ayagala missoni ze azireete nga tewali amanyi nti missoni ze azikukulire wakiri mugendo ozitegeera nga ziri mu kuyitawo. Kati ate bannayuganda wano we baabuuka we baatuuka tebakyali mu biseera ebyo. Ekintu kigenda okufuluma nga bamaze dde okubeera nga bakitegeera nawo gye kiraga nawo gye kiggwera. Kati General Museveni ali mu kattu kakusattira. Ebyomusajja Kalangwa waliwo ebizuuse wabula nga sinakubeera nga nkwamboozi ogenda kuwulira ebigambo by'otya ku musajja ono. Jjukira nti omusajja ono bannayuganda bangi baasanyuse ng'afudde naddala mu bitundu eby'ekayunga. Era ebigambo by'omukyala Justin Nameere ng'avaayo nga yeenakuwaza ng'agamba nti okusekerera abafu si kirungi. Kansooke mala okubeera nga mbikuwa ate oluvannyuma nkulage lwaki bannayuganda ab'ekayunga bakyakyanse baasanyuse nga bwino afulumye mu kambwe. Yadde ng'omufu tebamwogerako kibi naye ekyamazima abakoze ebibi yensigo gye muba mwasiga. Yatandika sitaani w'okusekerera abafu n'abalwadde. Bannange yatandika omuzoogo ku social media. Bannange omuntu eyasiga ensigo eyo ey'okusekerera abafudde n'abalwadde. Lwana nnyo olabe nti ogikomya. Bannange kikyamu emirundi 10. Ffenna Mukama yavunaanyizibwa ku bulamu bwaffe. Katonda ye byonna. Ffenna yatuyamba n'atugabanyiza ku bulamu. Kiki osekerera omuntu afudde? Kalangwa yava gye yava n'ajja asenga ekayunga n'afuuka bbulooka wa ttaka.
ettaka nga ebyapo babifuna atya nga tewabyamanyi naye nga Kalangwa bw'atuuka okusengula abantu asengula byalo na byalo amanyi ng'alina amaanyi ag'emmundu ag'essente n'ag'eddogo yali mulogo ng'agoba buli kiramu ku ttaka era njagala okugamba nti okumanya Kalangwa abadde mugumu yaludde n'okufa yalwawo nedda sikulimba ku busungu mwami Kalangwa yalwawo okufa era yalwana nnyo yalibadde yafadde emyaka 2 emabega ku bikolobero bye yakola abantu b'e Kayunga so abantu abamu temubanenyanga kusanyuka ng'abalala bafudde kati abaana ba Kalangwa banyiize nnyo era ne banyiikaala nnyo nga era baasaba Ejjen Muhoozi abayamba akwate buli muntu eyasanyuse baana ba Ffeffeka Kasserubogo kitaabwe bwe yafa ye nno Kalangwa yafudde ng'alina kyabalekedde kuba Kalangwa yeekoledde yabadde bulungi kuba omuwala yakoze statement n'agamba wadde mumusse bino temugenda kubitwala bajja kubitwala n'oyo omuwala naye bajja kumutta ekyasse kitaawe naye kijja kumutta si kinene kyoyogedde ekyo nkubuulira mu sisitimu eyo mwe tutambulira tumanyi sisitimu bwekola sisitimu nakugamba ebigambo byokambi kubuulira obyetegereze egamba tebalina kibooko naye bakuba okitegedde tebagoba badduka mpola bagoba mpola baba bagoba mpola tebadduka misinde gino gyakafubituko naye baweekeeza oweekeera n'omuwuliramu nagamba nti bwe bitandika ebintu byaffe tebikola birwawo okukola naye bwe bitandika okukola sisitimu tedda mabega bikola butasamuka butasamwoyo era tewaba azikiza tewaba ayimiriza tewaba azza nnyuma kasa sisitimu etandika okukola kati sisitimu yatandise okutambula nze ebintu ebyo mbiruddemu ebbanga era bwe ntunula bwe ndaba ne mbuuza nti kati ono yafudde ki ne mumanya nti kakati oyo abo bamukozeeko kye baamukola nejjukira baalaajana ne bagamba mu kuziika Ffeffeka Kasserubogo nti Ffeffeka Kasserubogo ne buli baddi ajja kufuna obuki naye ekibi nti obwenkanya nga buyita mu mbeera eyo bulinga kibuyaga bw'aba agenda ne by'ataaleeta agenda nabyo atwala ne by'ataaleeta n'abuuliranga ggwe nina ekibuuzo njagala kumanya obadde yogera ku nsonga ya Ffeffeka Kasserubogo afa atya atandika atya okuyingira mu lutalo ye bwe yafuna obwa chairman n'alangirira nti ajja kulwana n'ab'ettaka era n'atandika okulwana n'ab'ettaka mwami Kalangwa e Kayunga tewali muntu atamumanyi ate Nantaba gwe mugamba nti yasanyuse Nantaba tomunenya kusanyuka Nantaba n'okuva ku bwemupi abadde Kalangwa Nantaba n'okuva ku bwemupi abadde Kalangwa Kalangwa yakuba Nantaba n'amusuula ku ttaka olutalo wakati wa Kalangwa ne Nantaba era lwava mu kusengula abantu ku ttaka nga Kalangwa yasengula abantu with impunity era ffe abadde balwana ne gavumenti eno mu kusengula abantu ku ttaka nga tugigamba nti waliwo abaana n'ebyana Sam Mayanja Kalangwa atuuse kufa nga Sam Mayanja talinyangako Kayunga ninga eno abadde afuguyiza naye ng'eno ewalala yona Sam Mayanja akulaga nti akola naye ng'ekayunga Kalangwa asengula kyalo ku kyalo n'asengula wano n'ateekawo abagaga n'asengula wano n'ateekawo abagaga n'asengula wano n'ateekawo abagaga abadde wa Nnyondo ye yali bulooka ow'ettaka naye bw'afuna ettaka lye n'afuna ekitaka kye kya square mile nga yabala abantu bawo banafu ng'alina okikiri yalinga then n'atetenkanya n'afuna akamwanyi ke muwala wa Kalangwa ensingo gitaddeko amaanyi anti mwamusse kutwala bya bugagga bibino mu bitwala embwa mmwe mubirabe mulaba ennyanja bwamwe mujje mubirabe bwamwe mujje banakumwe abadde abaterayo n'obuyumba bw'okubeeramu nga temulina we mubeera kitegedde agala muziika wali awo tanaziiza mujje mumulye embwa mmwe kaakati mwana muwala nga ne kitaawo tannaba kuziikibwa otandise okuddingana ebizibu
Nabagamba ebintu bisatu. Bw'ofunanga ekizibu kya accident, bw'ofunanga ekizibu ky'ekkomera, bw'ofunanga ekizibu ky'okufiirwa omuntu, ekyo kiba kisusse okuyitibwa ekizibu, kiba kisiraani. Ebisiraani biddingana. Ebiseera ebisinga awava accident waddawo accident, awafa omuntu waddamu kufiirwa, n'ekkomera bwe lityo. Tukkiriza amazima, kitaawo Kalangwa si ye musajja abadde atuukiridde, naye ate tekitegeeza nti okufa kwe okunenyeza abantu abalala abalabe bo badde tobamanyi, ate wandibadde tolwana nnyo kubanoonyerezaako ko tomanyi naawe kitaawo ki kye yabakola. Muwala wa Kalangwa, bw'ofiirwanga omuntu noonya biki by'oyinza omuyigirako, biki by'oyinza omumusikira. Osobola okusikira amagezi ga kitaawo ne bwe gaba gabadde matonotono. Osobola okusikira ebyobugagga bye byajje mu bantu, naye si bonna agiteekako amaanyi ate ogenda mmaliriza osikidde entalo ze, osikidde obusungu bw'abantu abo bazanyigiriza, abantu abafiiriddwa emaali zaabwe. Tosikira ntalo za kitaawo kuba si kiwaatyo n'asobola okuzirwana. Kyandibadde ky'amagezi ebintu ebimu n'obireka ne babiziika ne kitaawo, gwe n'osigaza emirembe. Naye ensi bwonna agiteekako amaanyi nga kyoyo okukola kati. Muwala wa Kalangwa, otuuse okulwana entalo z'otaatandika, kyokka nga n'ebyembi tojja kuziwangula.